بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. معاشر المسلمين، أوصي نفسي وأوصيكم بتقوى الله عز وجل. يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ويقول نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Oweekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala olubeerera yekka atendebwa n'amatendo amalungi era amajjuvu agataliimu bubi bwonna wadde obukendeevu bwonna. Musaba oweekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala olubeerera asse okusaasira kwe n'emirembe gye ku mubaka we Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam, era asiime ne kwabo abaamuyambako ne bamukkiriza ne bamutaasa ne bamuyamba mu ngeri zonna okusobola okubeera nti atuukiriza n'okutuusa obubaka Allah subhanahu wa ta'ala bwe yamuwa atuuse eri abantu. Radiyallahu anhum ajma'in. Era tumusaba Allah asimene ku abo abanaatambulira mu buwufu bwabwe ila yawmi taqumu as-sa'a, wa nas'alu Allah an yaj'alana minhum. Okutya Allah subhanahu wa ta'ala buvunaanyizibwa era nga kiragiro kya buli muntu ssekinnoomu. Allah subhanahu wa ta'ala atulagira okubeera nga tumutya. Tumusaba Allah subhanahu wa ta'ala atuyambeko, atugondeze okumutya. Ebigambo ebisinga okubeera ebituufu bye bigambo by'ojja okusanga mu kitabo kya Allah subhanahu wa ta'ala, Qur'an. وبالحق أنزلناه وبالحق نزل. Allah agamba nti kituufu Qur'ani nze nagissa era ne bye nassa muyo mazima meereere ga nkukunala. Falaisa fi kitabillah, mu kitabo kya Allah subhanahu wa ta'ala temuliimu wadde ennyukuta emu nga si ntuufu. Kale bw'obanga oyagala ky'osobola kubeera ng'oluŋŋama nakyo, wandibadde ng'oluŋŋama n'ebigambo bya Allah subhanahu wa ta'ala. Alif lam mim
ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. obulungamu bwonna omuntu atya Allah subhanahu wa ta'ala busibuka mu kitabo kya Allah subhanahu wa ta'ala Qur'an. No okulungamizibwa eri ebituufu era kwe kulungamya kw'omubaka Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. radina billahi rabba وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. tuli basiimu okubeera nga omulezi waffe Allah subhanahu wa ta'ala ye yatutonda, yatulabirira, yatulinako obuyinza obwenkomeredde, era tuli basiimu okubeera nga obusiraamu yenzikiriza mwe tuli. Allah subhanahu wa ta'ala gye yatusiimira era n'atulonda n'atuteeka kuyo, tumusaba Allah atutte nga tuli basiraamu. Era tuli basiimu okubeera nti omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ye nabbi waffe era mu mulembe gwe Allah subhanahu wa ta'ala mwe yatuteeka. Kale nno kyabbeeyi okubeera nga tutii'uhu wa tattabi'uhu, wandibadde omugondera era n'omugoberera. Byakulagira n'ogezaako okubikola, era wa in tuti'uhu tahtadu. Allah subhanahu wa ta'ala yatugamba nti senga munakwata obuufu ne mugondera Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam mujja kubeera ku bulungamu. Alhalak, kulla alhalak, okuzikirira okusinga okubeera okw'ebbeeyi okunene ye muntu okumwesamba n'atamulondoola n'atamugoberera. kullu ummati yadkhuluna aljanna illa man aba qalu wa man ya'ba ya rasul Allah qala man ata'ani dakhala aljanna wa man asani faqad aba. Omubaka yagamba sallallahu alaihi wasallam nti mwenna mujja kuyingira ejjana abantu b'omulembe gwe, okujjako ali baaganye. Ne bamubuuza nti ya rasul Allah, ani ayinza okugaana okuyingira ejjana? N'atugamba nti ekkubo liririmu, omuntu anaamugondera, bw'amulagira n'akola, bw'amuziyiza n'aleka, ajja kuyingira ejjana. Ate anaamujeemera nga bw'alagira sallallahu alayhi wasallam tofaayo tokola, ate bw'aziyiza gw'ogenda mu maaso. waman asani faqad aba, anjeemera nze Muhammadin sallallahu alayhi wasallam ajja kuba aganye ye yennyini okuyingira ejjana, olw'ensonga tajja kuba aganye okukwata ekkubo erimuyingiza ejjana. Kale tuli basiimu okubeera nti Muhammadin sallallahu alayhi wasallam ye mubaka owaffe ow'omulembe guno. Dhikiri eyo etukubirizibwa okujoogera ku makya n'akawungeezi. raditu billahi rabba wa bil islami diina wa bi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam nabiyya. Ra'aytu bil faida, nalaba mu kitabo ekiyitibwa al a'malu liyasira bil ujuri al kabira. Gwe mutwe gw'ekitabo bwe kityo kifaanagana. Omuwalimu yatwawulira n'alaga ddirwa ogamba nti raditu billahi rabba wa bil islami diina wa bi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam rasula.
naddi lwogamba nti raditu billahi rabba wa bilislami diina wa bimuhammadin sallallahu alayhi wasallama nabiya. sirabangako abamu kye bagamba, ntera okukiwulira nga bakikozesa naye sikirabangako. oli agamba nti raditu billahi rabba wa bilislami diina wa bimuhammadin sallallahu alayhi wasallama nabiyan wa rasula. sikirabangako, nkiwulira mu byogera oba mukijjawa, nasalullah alafu walafiya. kyemmanyi nti awamu oba olina kugamba wa bimuhammad rasula, ate awalala oba olina kugamba wa bimuhammad nabiya. naye nange nalinga mmwe nga mbuzaabuzibwa tugamba ddi nabiya era tugamba ddi rasula, paka allah lwe yampa omukisa mu kitabo ekyo n'ekiraba omuwalimu n'ataggulula ensonga eyo. wa bimuhammad rasula tukireeta mu dhikiri eyo oluvannyuma lw'okwaziina. tukireeta mu dhikiri eyo oluvannyuma lw'okukola kutya, lw'okwaziina. omwaziinyi bw'amaliriza n'agamba nti la ilaha illa allah, ng'ogamba nti wa ana ashhadu an la ilaha illa allah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu raditu billahi rabba wa bilislami diina wa bimuhammadin sallallahu alayhi wasallama rasula. na dhikiri eyo eryawo oluvannyuma lw'okwaziina eyo, enkomeero yaayo egamba wa bimuhammadi rasula. saate dhikiri eyo bw'ogisanga mu adhikaaru z'okumakya n'ezakawungeezi, esembyayo na kigambo wa bimuhammadi nabiya, wa bimuhammadin sallallahu alayhi wasallama nabiya. hadhihi faida, ogwo mugaso guli ilmi. oyinza okugunoonya muganda wange ne gukutwalira akaseera, naye ayagala okwegasa nagwo osobola okwegasa nagwo, naye risaala muguli genda osome ekitabo bakiyita al a'malu liyasira bil ujuri al kabira. aqulu barakallahu fikum. ekiro ekyolwaleero kya nnaku z'omwezi 14 mu mwezi ogwa muharram omwaka 1445. kyabbeeyo okumanya nti tuli mu mwezi gwa muharram omuyitirivu ennyo obulungi, guli mu myezi gya allah subhanahu wa ta'ala egy'emizizo oba egy'enkizo. kwesatu egirinaanyiganye gwe gusembayo, gitandika ne dhul qaada ne dhul hajji nani ne gusembyayo muharram. allah subhanahu wa ta'ala yatugamba nti omuntu teweeragajjalira, fala tadhlimu fihinna anfusakum, temweeragajjalira nga bw'ono okisanga mu suratu at-tauba. n'omanya akalungi kosobola okukolera mu mwezi guno ate n'otakakola. saate era temweeragajjalira mu mwezi guno n'omanya ekyonoono n'osalawo kikolera mu mwezi guno ogwaki, ogwa muharram, oguziramu ebizira mu ngeri ey'enjawulo. omubaka sallallahu alayhi wasallam oli muharram muganda wange, omubaka yagamba sallallahu alayhi wasallam kama fi hadithi abi hurayra nti okusiiba okusinga okubeera okulungi ng'ogyeko okw'obwetteeka kwe kusiiba kwe musiibira mu mwezi gwa allah oguyitibwa muharram. wandibadde osiibako mu mwezi guno, aye ne kibeera kya bbeeyi nnyo. mu nnaku ezo omubaka zaatukubiriza okusiiba mwe muli ayyamul bid, ennaku enki, ennaku enjeru.
ennaku enjeru zibeera lwa 13, 14 ne 15. Kyandibadde kya buvunaanyizibwa muganda wange n'obeera ng'ennaku zino ozisiiba mu Muharramu ono. Mwezi gwa Muharram, mwezi okusiba okubeera mu gwo kuba kulungi nnyo eri Allah subhanahu wa ta'ala, ate we kugattamu nga n'ennaku z'osiiba njeru, mwana wattu ofuna obulungi bungi. Wandisiibye olunaku olw'enkya lujja kubeera lwakusatu, ate n'olwokuna nalwo wandibadde nga olusiiba, kubanga lwe lufundikira ennaku 10 n'emmeka, ennaku 15. Kidha leero lwakubiri, enkya lwakusatu, enkya lwakusatu. Kati ate waliwo olwokuna, yawumun, olunaku olwanjulibwamu emirimu gyaffe eri Allah subhanahu wa ta'ala. Kyandibadde kya buvunaanyizibwa nalwo mu Muharramu ono, nalwo n'olukola otya? N'olusiiba. Kati eyasiiba okuva ku Mande nga 10 n'emmeka, 13, asiibye olwaleero 14, ajja kusiiba enkya 15, ate n'olwokuna alukola atya? N'olwokuna alusiibe, ajja kufuna empeera nnyingi maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala. Ayagala okwegasa n'omugaso ogwo yegase nagwo. Thaniyan, ekigambo ekirala, barakallahu fikum, waliwo Allah subhanahu wa ta'ala yatugamba nti mu suratu Al-Maida, yagamba nti wataawanu ala albirri wattaqwa, muyambaganenga abasiraamu mu mbeera bbiri. Ebbanga ly'omalanga olina obusobozi obuyamba, kolaki? Yamba. Oyambanga munno ng'oyamba ku ki? Yambanga ala albirri, ku kintu kyonna ekigwa mu kuyisa obulungi. Yambanga ku buli kintu kyonna ekigwa mu kkowe ery'okuyisa obuki? Ery'okuyisa obulungi. Wattaqwa, era oyambanga nnyo ku buli kintu kyonna nga kigwa mu ttuluba lyakutya Allah subhanahu wa ta'ala. Bw'olabanga omuntu alina ekintu kyakola nga kyakutya Allah subhanahu wa ta'ala, bw'obanga n'obusobozi okolanga otya? Omuyambako. Taawanu, muyambaganenga wakati ng'abasiraamu, ala albirri, kukola obulungi. Okumanya okukola obulungi kulaga wala, hatta ne bw'obanga ekitonde ky'okoledde obulungi nga si muntu, nga kinyonyi, obanga kisolo, obanga kiwuka, obulungi obwo Allah subhanahu wa ta'ala bukuwandiikako. Saate ra'aytu inda Sheikh Ratib An-Nabulusi ng'alaga mu a'malu al-jawarih, ekitabo bw'atyo bwe yakiwandiika we yakiyita, bakiyita a'malu al-jawarih. Yagamba nti omuntu yenna okuyamba ekiwuka ng'okiraba kigenda okugendera mu mazzi gwe g'okozesa, bw'oba osobola okuyimiriza n'otakiteeka mu mbeera eyo yakuzikirira mu mazzi, oba okoze bulungi. Fastaghrabtu min kalamihi, nenewuunya ebigambo bye, naye mwana wattu bw'osoma suratu Naml obisanga ng'ebigambo bye mwana wattu bikulu nnyo. Tomala gatta biwuka na kubiragajjalira mu ngeri etasaana, wabula manya nti kino kitonde mu bitonde bya Allah subhanahu wa ta'ala, bw'olongoosa gye kiri ofuna empeera mu kyo. Qalat namlatun, ensanafu oba ekiwuka kyagamba zinnewaazo nti ya ayyuha namlu udkhulu masakinakum, abange mmwe ensanafu muyingire ebituli byammwe, la yahtimannakum Sulaimanu wa junuduhu, Sulaimani n'eggye lye tebababetenta wahum la yash'urun, nga nebbo tebeefiiriddeeyo
batambula butambuzi basaatuuka tebamanyi nti balina bebakosa. Fatabassama dahikan min qawli, olwokuba oli Allah subhanahu wa ta'ala yali amuwuliza ebigambo by'ebiwuka n'amwenya. Kiri kifaayo kutaasa binne waakyo, naye omuddu ono ye Allah yamuwa mantiqa at-tayri wad-dudaati wa kidha, kati kwe kuwulira. Kali bwe kibanga biraajana bwe bityo, kati ate gwe akiraba bwoti, naye gwe n'oyongera kuyiwa amazzi ekikennembi kigende n'amazzi. Fanarham hatta dinar. Obusiraamu busaasira, bukakasaako okusaasira hatta ebiki, hatta ebiwuka. Allahumma okugjako ebiina dar, ebiina okukosa, naye ebitalina nnyo okukosa tetulina nsonga, tulina obikola tutya, tubisaasira. Wa fi dhalik, era kirimu obulungi bungi. Hatta nebye tulina okutta, inna Allaha kataba al-ihsan ala kulli shay, fa idha qataltum fa ahsinu al-qitlata. Hatta nebye tulina okutta, ombaka tugamba sallallahu alaihi wasallam, n'ebiwuka bye mulina okutta oba ebisolo bye mulina okutta, fa ahsinu al-qitlata, era nabyo tulongoosa enzita gye tubikola tutya, gye tubittamu. Emmese zittibwa, naye longoosa enzita gyottamu emmese, ebeeremu ihsan, ebeeremu okulongoosa. Walida abawalimu balaba nti kigaamu si kirungi. Abawalimu balaba nti kigaamu si kiki, kigaamu si kirungi, kuba kikwata emmese eno ebigere n'erwana nga erwana okwetagguluza eve ku kipaadi ekyo paka lwekoowa. Kati oyinza ogisanga erwanidde essaawa eziwera 3, naye nga gwe wagenderedde gikola gitya, wagenderedde gitta, kuba ekuliira ebintu n'ebifaanako bwe biti, eyonoona. Yes, yakuttibwa, naye ahsin ilay, longoosa gyeri, ahsin al-qitla, longoosa engeri gy'ogikola otya, gy'ogittamu. Waliyo obutwa obutta amangu, bw'oba otega gigulire n'akanyama bakayiseeko kuki, ku kaliro, kafune akaki, kafune akawoowo, okwo kwoba oteeka bweneerya misikini eryeko dakiika budakiika ng'ekoze etya, ng'ekaze, kuba obutwa bwangu okutuuka ku mutima neefa. Amma naawegeza nti wakoze ekyo kipaadi ekyo n'oteeka wotadde n'erinnyako ku ssaawa 5, n'erwana mpaka ku makya, ezimu muzisangako nga nnamu, naye nga yalwanidde essaawa eziwera 8. Nasalu llah al-afwa wal-afiya. Hadha laysa fi al-islam, ekyo tekiri mu buki, tekiri mu busiraamu. Idha qataltum fa ahsinu al-qitlata, kyemugenda okutta mulongoose enki enzita yaakyo. Hatta wa idha dhabahtum, nebye mugenda okusala nabyo fa ahsinu adh-dhibha, nebye mugenda okutta nga byo byakusala busazi, era nabyo mulongoose enzita byabyo. Kyobulaba nti omubaka tatukkiriza kukwata kaso ne weekaaliisa eno bw'owagala, wali bwe bakutta embuzi, bakutte wali embuzi zogenda okusala, wano owagala oteekeko obwogi. Siraamu kubuuza nti ogitta emirundi 2, ogitta emirundi emeka? Ogitta emirundi 2. Si kya mu busiraamu. Wagala akasooko ng'embuzi ekyaliriddawa,
ekyali eri bw'omala okukakasa nti otaddeko obwogi olwo bakole batya bagireete ogyebase ng'akasoko koogi bulungi. Omubaka yagaa nti waliyuhidda ahadakum shafratahu, omuntu awagale bulungi akasooke, naye ng'ekigendererwa kiri eki waliyuriha dhabihatahu, osobole okuwummuza mu bwangu ate mu mirembe ekyo kyogenda okukola otya kyogenda okusala. Si kya mu busiraamu omuntu twabirabanga nga tuli bato, nasalu llaha an yafu anna, era rufia alqalamu an sabiy Allah okwata enkoko n'ogyebasa n'osooka ogikwata omutwe n'omaanya obulago bwonna mbw'oyerula wogenda okukola kutya wogenda okusala. Ondur, tunuulira obulumi obwo ng'ogikuulako ebyoya byayo, ate bw'onoomaliriza ate oleeta akaso. So nga akaso mu byoya kakola katya kayitamu bulungi, naye osanga omuntu omukulu ng'akyakola ebyo. Fahimtum? Kale nno obulungi Allah subhanahu wa ta'ala atukubiriza n'omubaka sallallahu alaihi wasallam okubeera nga tubukola n'okuyambagana ku bwo. Saate bw'abeera muntu fi kulli kabidin ratibin sadaqa. Omubaka sallallahu alaihi wasallam atugamba nti buli kintu kyonna ekirina omutima omubisi bw'okikolera akalungi ofuna empeereza omuntu asaddaase, era Allah subhanahu wa ta'ala akusiima nakyo. Min hadha almuntalaq tulaba omusajja man ahsana ila alkalb, omuntu eyalongoosa eri embwa bwe yagiraba nga erina ennyonta, ahsana ilaihi, n'alongoosa gyali n'agisenera amazzi mu ngatto n'agiwa. Mwana wattu Allah subhanahu wa ta'ala faghafara lahu, Allah n'amusonyiwa ebyonoono bye, ma baluk walaqad karramna bani adam. Allah subhanahu wa ta'ala gati ebitonde byonna ebiri ku nsi ate Allah omuntu yamusitula yasinga okubeera ow'ebbeeyi. Ma baluka ate alongoosezza eri omuntu, la shakka abeera waggulu nnyo okusinga eri eyalongoosa eri embwa. Ekinewunyisa ku hadithi eyo bintu bisatu. Ekisooka ekitonde omuddu ono kye yalongoosa gye kiri si kirala wabula alkalb, mbwa. Inda baadina, eri abamu ku ffe ekitonde ekyo si kya bbeeyi, okuggyako eri abantu ba mustaghrabin abaagala ennyo okukoppa western culture, bw'osanga ng'embwa bagitwala nga yaki. Naye inda nnaasi, eri abantu ng'obwongo bwabwe bukyali ku mbeera entuufu, nga tebwawambibwa n'ebyo bye balabamu abo balowooza nti bankizo mu bantu. Embwa teri mu bitonde birina bya kitiibwa, naye eri abantu balina embeera esaako bwe zityo, embwa bo bakitwala nga kyaki kya bbeeyi. Okumanya embwa erina ebyayo. Ku ntandikwa y'obusiraamu embwa zonna zaaliko oda ezitta, nga bw'osanga embwa gitte olukole lutya. Omubaka sallallahu alaihi wasallam yagaa nti lawla anna alkilab ummatun min alumam, naye senga tekyali nti nayo kitonde mu bitonde Allah bye yateeka ku nsi kuno bigwana okusigalako, byandibadde nga tebiwona kuttibwa wonna wekisangibwa. Bwe kyajja bwe kityo n'ayagala okubeera nga ekitonde ekyo nakyo kisigala ku nsi, Allah n'ajjamu exception n'aga nti endala muzireke, okuggyako eruma abantu, n'embwa enzirugavu etaliimu bbala lyonna, n'aga nti ate yeebeera shaitaani. Eruma abantu ettibwa lwakola kutya, lwa bulabe obugivaamu. Ate eno enzirugavu omubaka yagamba nti shaitaani.
osanga omuntu ng'enzirugavu eyo ddala ddala ye gyayagala gyaweeweeta n'okunaaza n'akola atya n'okunaaza anaaza. Ebyo byonna obisanga nga bwe bityo bifaanagana, naye embwa kitonde mu bitonde ebikola bitya ebinyomoofu. Naye omuddu kye yalongoosa gyali gye kiri, Allah n'amusiima nakyo. Thaniyan, kyewuunyisa nti omuddu ono kimiya ekigero kye yalongoosa nakyo eri embwa, amazzi ag'okunywa ag'embwa gw'olaba genkana ki? yagiwa kinene ki? naye kusena amazzi mu kagatto ke n'akola atya? tekallafu okusena amazzi mu ngatto ye, n'agikola atya? n'agiwa amazzi ago amatono n'enywa. Allah n'amusiima n'ekitono ekyo. Kitono akikoledde kitonde kinyoomoofu, naye Allah kyasiimi. Thalithan, mu hadithi eyo temuli ti omuddu oyo embwa eno yagikolera ekyo emirundi 3 oba 5 oba 8, tibasiikananga n'agyongera, basiikananga n'akola atya? wabula tilka almarra alwahida, omulundi ogwo oguki ogumu gwe yalongoosa gyeri embwa, ng'agirongoosa ng'enniya ye anoonya kusiimibwa Allah, gwe gwafuuka ensonga Allah subhanahu wa ta'ala n'amusonyiwa. Mabal ate olwayongoosezza eri ekitonde eky'ebbeeyi ekisinga embwa kimu, n'alongoosa ne kwantite n'obungi bw'ekyo kyawadde ekitonde kino ekisinga embwa ebbeeyi nga nnene okusinga oli kiyawa embwa. Thalithan, osanga omuddu ng'obulungi obwo abuddiriŋŋanye, la shekka kibeeramu obulungi butya? kibeeramu obulungi bungi. Oluusi kuba kutaasa bulamu bwa muntu, oluusi kuba nga kyoyambyeko kitaasa obulamu bwaki? bw'omuntu. Fatatasabbab, nobeera ng'okontributinze ku kubeera kw'obulamu bw'omuntu. Allah subhanahu wa ta'ala kyeyagamba nti waman ahyaaha fakaannama ahya an-naasa jamii'a, okuseevinga oba contributinga okuwonya obulamu bw'omuntu omu bw'ati, Allah yagamba nti kinene obanga aseeviza obulamu bw'abantu bonna. Wama akthara an-naas, naye abantu nga bangi, naye agambye nti fakaannama ahya an-naasa jamii'a. Kale nno taawanu ala albir, muyambenga, tolekangayo kuyamba kukola bulungi. N'abantu abakwata ekifo ekisooka bwe tulina okufangayo ennyo tukolere obulungi. yasalunaka maatha yunfiquun qul ma anfaqtum min khairin falilwalidain. Abantu abatasoosibwa maaso abakulembera be bazadde abameka? be bazadde ababiri. Tokaluubirirwanga, era ekyabwe kiyitibwa birru alwalidaini, wa taawanu ala albirri, ekyabwe kiyitibwa birru. Kuba budaabuda, tokaluubirirwanga. Omuntu yenna alina omuzadde, tokaluubirirwanga kinene na kitono ku muzaddewo. Obulungi obuli mu kyo bunene, tosobola bufumiitirizaako. Abantu baasulanga nga tebeebase, ne basula mu nzikiza ku miryango gy'abazadde baabwe lwakubaleetera kyakulya, lwakubaleetera mata, ne basanga nga beggalidde wakati mu kumanya otulo tw'abakadde, ne batyo bazuukusa, ate ne batyo okuddayo ewaka waabwe nga bamanyi nti ono waanaazuukukiramu ke yeebase nga talidde. Saawa eno otulo tw'omukadde nedda sijja mmuzuukusa, nzire ewange
ate bw'anaasukanga enjala ekola etya n'asalawo mirembe si gino egyaffe egy'ettaala egyatwala tugende, wabula mirembe egy'obuzibu. N'ayimirira n'ekyanzi kye ku mulyango ng'ate yagenze okuleeta amata ago ekyokunywa ky'abazadde be, nga tayagala baana be ewaka balye banywe, nga mwana wattu abakadde bano tebannanywa. Yakulembezanga, yasookanga ku jeeno, bwe yatuusanga n'asooka ddayo n'abewuwe ne banywa. Ezo hadithi ntuufu, hadithi y'abasajja abasatu ababikkibwa ejjinja mu mpuku. Wakati buli omu bannange mirimu gyaffe gye girina tutaasa okutujja wano, buli omu ayanjulire Allah omulimu gwe yakulembezanga yagukola ku lulwe. Omuddu yaleeta efaanagana bwetyo. Allah subhanahu wa ta'ala obunene bwakyo n'abeera nga abateerawo obufulumiro. Kati teweeganyanga, omukazi takulemesanga genda eri bazadde bo nga balina obwetaavu. Muswiti hati ojja genda enkya, maama gambye mulwadde. Ne bwaba yagambye teyagambye nti mulwadde, wabula yakubidde nagati Sulaiman, mbadde nkwagala, amaanyi ogajjawo ageebaka mpaka ku makya n'agenda enkya. Omukadde yagambye ti jangu, nasallallahu alaihi wa afiya. Okulongoosa eri ebitonde bya Allah subhanahu wa ta'ala, ebitonde bino tebiri ku levo zezimu. Abakyalina omukisa ogw'abazadde ababiri obanga olinawo omu kyabbeeyi. Kadhalika muyambe ku bakyala bammwe eri abazadde ababazaala. Muleke kwefuula manyi musoma ebintu mu bufu ate ne munywera nnyo. Mukazi waakuga nti munnange no maama wange alina obwetaavu abadde ŋŋaanye, tojja kugenda. Allah teyagamba nti ejjanaayo eri wansi wabigere byange, n'agamba nti wansi w'ebigere by'abazadde yasengukayo. Bw'aga nti eswala eri mu zaka, n'aga nti ejjana eri mu zaka, n'aga nti mu swala tekyaliyo. Ejjana eri mu hijja, mu kusiiba yasengukayo. Ya naasi, n'abazadde b'abakyala baffe baagala abaana baabwe, baabazaala baana baabwe, ne bano abaana be tuyita bakyala baffe nabo babeera n'obulumi nga bw'olina ku muzadde akuzaala. Nga bw'ogula amatiribona n'ogagulira kitaawo ne maama wo, teekanga mu bwongo bwo ti omukazi aba akutunuulira mu saidi mmira alaba ate kuwuwe okola otya. Naye tufuuka ensonga, abakyala ne batuuka n'okubeera nga bazadde baffe babalaba bwe batyo. Lwaki? Tubalaga nti abaabwe si nsonga. Nsi Busiraamu ya akhi al-Karim, mubeere benkanya, mubeere bantu. Yamba ku mukyala wo eri abazadde balongose gye bali. Mulongoose eri abantu abali mu ngalo zammwe, bakyala bammwe. La ataltu nafas kwekyo, naye tulongoose eri bakyala baffe, tubayambeko mu kukola obulungi, tubayambeko n'okutya Allah subhanahu wa ta'ala. N'abakyala muyambeko abaami bammwe ku kukola obulungi,
bwolabanga omwami wo kyakola kirungi muyambeko buyambe. Leka kuweza ffe tunezimba ddi twala tugende balina ebigambo ebitayamba. Muyambeko abaami bammwe okukola obulungi n'okutya Allah subhanahu wa ta'ala. Ate bwe kituuka kutya Allah subhanahu wa ta'ala ne kisukka. Abaana bammwe ainuhum, mubayambe kutya Allah n'okukola obulungi. Omwana wo mulerere ku ndera emulaga nti omuntu ayamba abantu. Mubalere ku ndera ebalaga nti okutya Allah subhanahu wa ta'ala nsonga. Bakibalabeko ate mukibakubirize. Tuyamba abantu abalala, masakini, ab'eŋŋanda zaffe, fukara, abanaku, abaavu. Owekiwa Allah subhanahu wa ta'ala okutusitula n'atakufaanaganya gwe n'akuteeka mu basabibwa n'atakuteeka mu basaba. Hadhihi ni'ma, kino kyengera byengera bya Allah subhanahu wa ta'ala ebinene. Yamba kwabo Allah bwe yaleka mu ngeri ate gwe gy'otamwa. Anta ghaniyun anil alamin anin nas, aghnaka Allah. Osobola okweriisa, osobola okweyambaza, osobola okwejjanjaba, osobola okwesuza, osobola. Naye maabal ate abo Allah bwe yaleka mu mbeera etasobola bino. Ainuhum, mubayambe. Kyobulaba nti Allah subhanahu wa ta'ala atuuka okuteeka mu maali zaffe omutemwanga gwa buwaze nga ate gumanyiddwa. Wa fi amwalihim haqqun ma'lum, naye nga gwakiri saa'ili wal mahrum. Gwaba abasaba wal mahrum n'abo Allah be yamma wakati mu kubayamba. N'aleka omulyango nga mugazi, atayina sente ezo na busobozi obwo, ayambe mu nyamba entono esoboka. Ataltu lkalam, mpanvuyiza ebigambo, naye ensonga ngazi ey'okubeera nga tuyambagana kukola obulungi n'okutyani n'okutya Allah subhanahu wa ta'ala. Okukola obulungi tebusosola nga gwokoledde obulungi musiraamu oba si muki oba si musiraamu, mwami oba muki oba mukyala. Khitaman, nga nfundikira ensonga eyo, waliwo omwana atambula ku midiya okwo yeetaaga okuyambibwa, okujjanjabibwa omutima gwe. Nalabyeko Sheikh Salim Bosa nga amwogerako, namulabyeko ku Salamu TV nga ayita ku peji yaabwe. Mwana wa myezi 3 agala bukadde 25, naye eddoboozi litambula mu nsi yonna. Naye Allah atutunuulidde wakati mu kubeera nti communication tugikola n'etambula ensi yonna, nga n'abasiraamu mwetuli abalina enjigiriza ekulembeddeeyo gye nkulembezzaako akatono. Abantu abafaanagana bwe batyo, n'emmaali Allah ze yatuwa nga tuzirina, abantu abafaanagana bwe batyo nga bakaluubirirwa obulamu. ماذا نقول لله؟ ماذا نقول لله؟ Allah tunamugamba tutya ffe? Tolina kyosobola contributinga kuyamba kitonde bwe kityo. Hal
atarda dhalika linafsik, ekyo ekisiima ku ggwe Allah akugezese nakyo? Okisiima ku ggwe Allah akugezese nakyo, omutima gwo gugendeko ekituli oba tekisoboka? muganda wange kisoboka fi lahadha, mu luteme lwa liiso. bw'oba okyalina obulamu bw'omutima ng'olina obusobozi obutono oba obunene, aini almubtala, yamba oyo Allah gwagezeseza bw'atyo. oba oliawo Allah n'akukuumira ate ogugwo. tolina baana oba okuzaala wakumaze, tekisoboka keera ku makyanga gwe wamuzadde. oba ababo tekisoboka keera ku makya n'omutwalo omukebera ne bakakutema naawe. muyambe bujjeri, wallahi kisoboka. wali abantu Allah nga yabasitula ng'ekyakisobola kikola omuntu omu, naye bali bakakanyavu ba mitima, ubadu dinar, baddu ba byanfuna, balaba nga ziba zigenze, sente zaabwe zifiiridde bwereere. musigale ne sente zammwe. mwe abalina obutonotono mmwe beŋŋamba muyambe omwana oyo. bali mbaleke batuume ku akawuntisi zaabwe, mbaleke bagule ebizimbe, baleke bazimbe, bagule amataka. muyambe ekitonde ekyo n'omutwalo gwo, n'emitwalo gy'ebiri, n'emitwalo gy'etaano, n'emitwalo gy'ekkumi. oba oliawo Allah subhanahu wa ta'ala n'amutaasa. kusoomozebwa kunene kyandibadde nga ne Kampala yokka, ekyo ekizibu kiba tekisukkawo. naye olwaleero amaloboozi gano gagenda e Kampala ne gabula Uganda, ne gabula East Africa, ne gabuna Africa, ne gabuna abali e Bulaaya, ne gagenda mu Asia, ne gagenda mu Europe, ne gagenda wa. n'osanga nga abaddu abafaanako bwe batyo bakyakaaba. buli omwana abakubulayo, abamu tebaganda kumanya nga baseereza. museereze, naye latusalunna thumma latusalunna yaumaidhin ani nnaim. Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yafuluma mu makaagi, ekiseera kyali kyamalya ga kyamisana ng'enjala emuluma. n'atambula, agenda okutambula mu Madiina ng'asanga Abubakar. kiseera kyamalya ga kyamisana, omusana gwaka nnyo. abuuza munne nagati, ate Bakari okola ki ebweru mu ttuntu lino? nawe gati ya Rasulallah, enjala eri kunze yenfulumiza. Omubaka agamba munne gati nange yenfulumiza, naye tunoonye ekyokulya. baba batambula ne basanga ne Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu. ate Umar okola ki ebweru? gati ya Rasulallah, sinafuna kakulya, enjala enemeseza okwebaka. Omubaka kyava abaga ati naye mumanyi tugende ewa Abu Haytham. tugende wani? ewa Abu Haytham. ne bagenda ewa Abu Haytham, batuuka ewa Abu Haytham nga taliiwo awaka. babuuza aluwa? mukyalo kati afulumyemu naye tegedde wadde, naye alabika akomawo. babanga abavaawo, Abu Haytham najja. Omubaka kyava muga ati omanye muganda waffe ekitulesi enjala etuluma, bweoba olina ensonga ekintu kyonna kituwe. Abu Haytham munju ng'ekyemisana bakiridde dda, temuli. naye ati ya Rasulallah, tugende mu nnimiro. ne bagenda mu nnimiro y'entende, n'abawanuulira rutab, entende ezengedde, ne batuula, ne bafuna n'amazzi ne banywa. rutab, ntende, n'amazzi ne banywerako, ne bakkuta. Omubaka bwe yamala yabasomera etteeka
n'abagamba nti thumma latusalunna yaumaidhin ani nnaim. Abubakar, Umar, mumanye nti oluvannyuma ku lunaku lw'enkomerero Allah agenda kubabuuza ku byengera. Kyebava bamubuuza nti ya Rasulallah, ayu niam, lwaki osomye aya wano mu mbeera eno ku mazzi gano ge tunywedde n'enteene? N'agati almaau wattamur, almaau wattamur, ekyengera kyemulidde ekyo ekyentende n'amazzi, Allah agenda bibabuuzaako yauma alqiyama. Mutule ku byengera byommwe. Abeetaavu abo kabafaanagane bwe batyo. Bangi bakutuka nga tebafunye kuyambibwa, naye nga tuli balamu, naye Allah ajja kutubuuza ku byengera. Mutye Allah subhanahu wa ta'ala, taawanu ala albirri wattaqwa, muyambengako abantu abafaanagana bwe batyo. Kigwa mu kulongoosa ebitonde bya Allah, kigwa mu kutya Allah, kigwa mu kugondera Allah, kirimu obulungi buyitirivu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala. Khitaman, kyenjo sembyayo nakyo olwaleero, obudde tebujja tusomolesa. Ekitabo kino bakiyita as'adu mura'atin fi l'alam, as'adu mura'atin fi l'alam, omukyala asinga okuba nga yeesiimye mu nsi. Nabadde nkisomamu nendabamu kafakara bungi obulimu, nendalabyemu nga kafakara kano akatundu kano mwana kasheyalinga nammwe ne kandesaayo. Leero tubadde tulina okumaliriza DNA naye ewummulemu. As'adu mura'atin, aleme kulinda. Ekitabo kino kiwandiikibwa Dr. Aid al-Qarni. Dr. Aid al-Qarni ayina ebitabo bino biri bisatu birungi omuwalimu okubifuna. Kino bakiyita as'adu mura'atin fi l'alam, omukyala asinga okubeera nga yayitamu yeesiimye mu nsi yonna, si mu Uganda wabula mu nsi yonna. Bw'okisanga kigule, naddala ng'omanyi Oluwarabu, kijja ku kirungi. Ekitabo ekyokubiri baga nti yawandika yannyini nnyini, naga nti wa akhiran iktashaftu saada, ku nkomerero y'okutawaana kudde eno n'eri nazuula emirembe n'obutebenkevu n'essanyu. Nayo risaala ya Dr. Aid al-Qarni. Risaala eyokusatu nga naye yoono yaga nti la tahzan wabtasimi lilhaya, tonakuwala, you can still smile in life. Tonakuwala, okyasobola okubaako akamwenyumwenyu. Ebizibu bikutwala naye okyasobola okubaako akamwenyumwenyu ne bakusanga nga omwenya ng'oseka mu nsi muno. Ebitabo ebyo bisatu mwana wattu bireera ne bibudaabuda ne bizza omutima. La tahzan wabtasimi lilhaya, ekyokubiri wa akhiran iktashaftu saada, na kino as'adu mura'atin fi al'alam. Ku peegi eya 36 yagamba ti kuukhun biimanin, kuukhun biimanin, akasiisira naye nga kalimu obukkiriza. Wala qasrun ma'a tughyanin, wala qasrun ma'a tughyanin, nedda olubiri epalace naye nga palace eyo omuntu agirimu n'obujeemu bwe, aga nti nedda. Ojja kutegeera omutwe ogwo gutegeeza ki? Kuukhun biimanin wala qasrun ma'a tughyanin. Kankuwemu nfunze, beera era tebenkerera mu kasiisirako, tebenkerera mu muzigo gwo, tebenkerera mu luumu yeemu n'obukkiriza bwo. Osinga oli wa bbeeyi nnyo, oli wa waggulu nnyo okusinga ali mu palace kyeki, ali mu lubiri,
ali mu matiribona g'amaka naye wakati mu bujeemu bwe. Bwe nakisomyeko ne mpulira nga nti owolokose mu kayumba kange nensaba Allah subhanahu wa ta'ala akimpe. Naye nga ati naye lwaki sikyeyaringako ne Ahmada oba oliawo naye naafuna obuki naafuna obutebenkevu. Tuggwamu nnyo nze naawe ng'ovudde mu kayumba kaako akafaanagana nga bukafaanagana ku kyalo kw'oli n'oyita ku matiribona g'amaka naye nga naawe omanyi bannannyinigo. Tuggwamu nnyo ng'otambula ku kkubo okwo mu kibuga muno n'olaba abantu n'ebidduka byabwe nga gw'oli ku bigere. Naye nga mwana wattu abantu n'ebidduka byabwe n'ababirimu hadith wala haraj. Mwana wattu nate risaala yagiwandiikira bakyala ng'amanyi bye basinga okutawaanyizibwa n'embeera zino, naye ate neetukwatiramu ffenna ffe bannayuganda yetukwatiramu n'abasajja. Yensonga lwaki aga nti inna muraatan, mazima ddala omukyala taishu fi kuuhin, awangaalira mu kazigo, awangaalira mu kasiisira, awangaalira mu kayumba nga kabi, awangaalira mu ruumu yeemu oba ebbiri. Lyeddiiro kyekisenge ekikye era kyekisenge ky'abaana. Ekiraate ye sitoowa muyingize essigiri n'amandaate gali mu nsonda emu. La hawla wala quwwata illa billah. Omusajja oyo n'omukyala nga bali mu mbeera eyo, taishu fi kuuhin, nga bawangaalira mu kayumba akafaanagana bwe katyo, ta'budu rabbaha. Bino olina okubeera nga bikuliko. Ta'budu rabbaha, ng'asinza Allah we, omukyala ng'awangaalira mu mbeera eyo. Naye ng'embeera eyo asinzizaamu ani? Asinzizaamu Allah we. Allah waamumanyi, omutonzi waamumanyi. Watusalli khamsaha, era ng'asaalira mu kayumba kaako esswala ze ttaano nga nywevu ku ye. Saala esswala ze mmeka? Ttaano. Omwezi bwe gujja ogwa Ramadan, watasuumu shahraha, n'asibanira maazaani ye. Asad, omukyala alina ebitende ebyo, naawe waawangaalira awakuba enkyukwe awafaanagana bwe watyo. Asaadu yasinga okubeera ow'ebbeeyi, ye yayitamu min ku mukyala imra'atin, okusinga omukyala taishu fi qasrin, awangaalira mu kalina mu bbangalo, awangaalira mu goloofa. Bangalo ndowooza ze zino ennene ezibeera eza wansi bwe guli. Goloofa zeezo ez'omulembe gwaffe. Bazimba wansi ne bazimba waggulu. Shaahiqin baina al-ubdani wal-qiyan wal-idani wal-kizan, ng'ali mu matiribona gonna. Wa inna mu'minatan, mazima ddala omuntu abeere mwami oba mukyala naye ng'akkiriza Allah subhanahu wa ta'ala, fi baitin, ng'ali mu kayumba, min sha'rin, kabeere ka bisubi. Ala khubuzi sha'ir, awangaalira ku kikomando. Khubuzi sha'ir, balya chapati.
obulamu bwabwe kubuyimiridde. Wa ala ma'i aljurra, ngabo bino byansanyusizza. Oba yawangalirako e Uganda oba bimanyi byeno. Wa ala ma'i aljurra, amazzi tebannamanya ne firiigi teriyingirako awaka waabwe, wabula balina nsuwa yaabwe mu nsonda. bwaba bagadde okunywa kagannyogoga nga batetenkanyizaawo gasenayo. Ma'il jurra. Ma'aha mushafiha. Allahu akbar. Ma'aha, mu bulamu bwabwo bw'olaba obutasanyusa gw'abuwulira. Ma'aha mushafiha, ayina Qur'ani ye. bwatuulako ekiro, bwatuulako emisana amaze okukola emirimu gye, najjayo Qur'ani ye n'akola ati, n'asomako. nakino yakiwandiika, sijja kibuuka. Wa musabbahatiha, ayina n'akalaadi ke. Mbadde njagala kibuuka lwa kalaadi ako, naye katuggyeko akalaadi tusigazeewo ekikolwa. Atendereza ani? Atendereza Allah we. Amaze okusaala essola ye eya dhuhuri, amaze okusaala asiri ye, amaze okusaala magharibi ye, n'omusanga nga ali ku subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Akalaadi nze sikakubiriza, tokijja kuweza tali yasomya akalaadi. Akalaadi sikakubiriza, wabula nkubiriza kubeera nti otendereza Allah naki n'ebiseera byo eby'engalo zo, naddala omukono ogwa ddyo. Yagamba nti as'adu aishan, as'adu aisha, omukyalo oyo yasinga empangaala y'ebbeeyi. Empangaala eyo yesinga okubeera ey'omulamwa, yerimu okwesiima min imra'atin, okusinga empangaala y'omukyala. Arwa taishu fi burujin alin, taishu fi burujin alin, okusinga omukyala awangalira oba omusajja awangalira mu kalina. Ekisooka kalina, ekisooka kiki? Ate bwe baba banoonya aw'okuzizimba banoonya kasozi. Masakini baba banoonya okuzizimba era banoonya kaki? N'obasanga nga bataddeko busheedi waggulu. Baagala nnyo okuzimba ne batayo ka sheedi gye bayimirira ne balengera ffe enkwezenge nga zikumba ne beesekera balaba bakapere. Kati bwe kisanga nga mukyala nga yatudde mu maka agafaanaganako bw'atyo, Allahu akbar, n'akuba evvu buli gwalabye. Omukyala awangalira mu mbeera ezo, wa fi ghurafin makhmaliya, ogenda otuuka obutuusi mu kisenge kye. Abakyala mu maka agafaanaganako bweti abakazi babayisaako mu bisenge. Jangu olambuleko ewange, kino kisenge, nakiri kisenge, kiri kye ekyabagenyi, eno jangu kati ate mu master bedroom, wano weewange. Nasallallahu alaihi wa sallam. Ghurafun makhmaliya, wa hiya la ta'rifu rabbaha,
naye kyannaku Allah yamuteeka bw'atyo naye nga tamanyi Allah we. Haji Siraji, si bakazi bokka n'abasajja baffe ab'omulembe gwaffe ab'omu nsi yaffe bannannyini bino ebitundutundu 8 be bano la ya'rifuuna rabbahum, la ya'rifuuna rabbahum. Mu bannannyini kuwangaala bulamu buno abamanyi Allah waabwe ebitundutundu 2 mbawadde bingi. Oyinza okunjulira oba okumpakanya. Bw'oba ompakanya bongereko 10 kale. Wala tadhkuru maulaha, kitono nnyo okumusanga ng'ayogera ku Allah we. Tewasanze abo mu biyumba ebyo mbw amaze okusaala essala ate mbw atudde atendereza Allah nga mukazi ng'alimu ebyo ebiyumba. Nga tebasangika abo. Obudde obwo atirisi tabumala kukukebera ku kamera ezeetoolodde obuyumba gwe wali ku sikuriini ng'akyusa mu sides ani ayiseeyo ate ku left ate ani ayiseeko mu lujja balina jawasiisi balina abakesa awaka banaatera bateeka mu bisenge. La yadhkuruna maulahum, tebatendereza Allah waabwe wadde okumujjukira. Wala tatba'u rasulaha, abakyala babeera mu biyumba ebyo abatagoberera mubaka wa Allah. Abakazi b'ebiyumba ebyo omugamba nti Allah omubaka yagamba nti weebikkirireko. Oba gwani akutunulira n'ova waggulu n'akuzza wansi ati abawali mumwepimire mumanye nga bemwogera nabo. Nze nga nyambala etyo nga mbyagalako kyebyo. Munnange omubaka yagamba ng'ogamba abakazi bano bayogerako wano. La tatba'u rasulaha, ajal tegeera muganda wange, ifhami maana saada. Baganda bange mmwe abawangalira mu mbeera eri gye tukolako comparison, omwalimu abaga nti embeera eyo nga mugirimu gye mulabanga ennyomoofu ng'eya wansi gye mutamwa, naye nga Allah subhanahu wa ta'ala akyabawadde obukkiriza, ng'akyabawadde okubeera nga mukyamanya okusaala essola zammwe 5, oli mwami oba oli mukyala, okyamanya okujja okutenderezaako ku Allah subhanahu wa ta'ala, okyamanyiiko ku sunan, ku ebyo ebitali bya bwatteeka. Ebintu bino bwe mbisanga oluusi bikujjukiza abamu bajeeja n'obatunuulira be banaku, bakazi baabwe bali mu bijiri baabwe ebiddugavu, byonna biddugala, balya bubi. Bw'osangayo ebifaanagana bwe biti owulira ng'omutima gunaabye, owulira ng'omutima gulina we gugumiddeko. Abantu abalinamu ku busente nga bakuba evvu. Wakati mu kukudaalira abatalina. Waliwo muwalimu wange, muwalimu omu mu bawalimu, bw'agenda okwogerera abanaku oyinza okwekweka.
emisomo gye 100 8 giba gyogera kubanako. Kizibuwala okusanga nga omusomo gwe gwaweddeko nga tayogedde kubaki banaku babi natuuka n'otugamba nti tetutegeera. Banaku tebategeera, tebalina magezi. Ate ye bwalabye era n'omugamba oti nabaddeko ku mukolo gw'omu ku bahaaji, muwalimu omu n'agamba nti muwe abagagga ekitiibwa, abanaku muwe abagagga ekitiibwa. Nze ndaba n'abagagga basinga ne baseeka ekitiibwa. ifhami maana saada falaisa huwa almaana dayiq. Amakulu g'okwesiima n'okubeera successful in life si ge mafunda ago ge mulaba ti omuntu kaafuna ekiyumba ekinene, kaafuna emmotoka ennene, kabeeranga ebyokulya ewaka ewe bafumba bufe abo mashallah. Nedda. Hadha yatawahamuhu kathiru min annas. Abantu bwe batyo babirowooza bangi. Fayadhunnunahu, ne balowooza nti omuntu okubeera owe eyayitamu era eyeesiimye era ali successful in life yoyo fi dollar, abalina dola empitirivu wa dinar wa dirham wa riyal, ebyo byonna bika bya sente, wal pounds. Wal mafurushat, n'ebyaliiro. Simanyi gye tulaga, simanyi gye tulaga, naye mafurushat, ebyaliiro. Luli tuwadde ku mulembe gwa bukapeti, nze ngenda okuvubuka nga bukapeti buno obwa plastika bwe bazinga babutundanga nnyo ku paaka ne ku katimba awo nga bwe bw'omulembe. Ne buvaako nenzijandaba Najibullah Uganda Limited, mukwano gwange, n'aleeta carpets ne zitandika okubeera mu level. Agati sajja yaguze carpet yakitadde mu nju, masha Allah. Tuba tuli awo nga carpet bazigobye nga baleese tiles. Kati omulembe tiles bwe zaatukubye ebigwo, baga nti muteekemu tiles n'ebiwempe mubikomyewo. Haji Siraji ebyo tobimanyi? Oyingira mu maka g'omuntu n'olinnya mu kapeti, olinnyamu ekigere ne kibuliramu n'egira kati gwe wavudde mu kayumba nga akange wakyaddeko eyo, n'embeera eyinza okukulema okulya, otambuza amaaso wakyaddeko ewaaba abasula, okomawo ng'omutima gwennyise ng'era weebuuza oba ffe Allah twamukola ki? Muhammad si bwe biri. Ewaffe wali twalinawo ka furniture nga tukubaakuba obutanda, baabajjanga obutanda ne babukubaakuba. Basooka ne babajja obwo ne bamala ne baleeta box, ebya box. Ng'omuntu bwagula ekitanda kya box kati byatutabuseeko. Nalikaawo ku Lubaga Road awo waliwo bakiyita Furniture Center, ogendangawokko Furniture House, ogendangawo ne weerolera. Haji Siraji natuuka mu bitanda
Saya naga nti ekyo kya milioni 8 kiri kya 12 kiriko n'obubalaza naga nti ekyo bw'otuula kanati kamu switch wali n'owulyanga kikankanya omuli milioni 12. Wallahi otuuka mu bintu ebyo n'olabanga gwe ensi tofunyeemu mugabo. Era ababirimu bo balabanga be balina omugabo mu nsi, era atali mu ebyo abo bannaffe inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, tetunnafa. Walmalbusat, kino kyo kyankyusizaamu kubanga ate ebyambalo ate byo byakyuse nnyo. Luli omuntu abadde ayambala essaati n'ogiraba nga ssaati, ayambala empale n'ogiraba nga nki. Kati omulembe oguliko, nina mukwano gwange mugagga, bandabe oba munnange waali wano, yamuleeta tusinkaneko, naye ate ngenda omulabaga naye ali mu damage. Mugagga ajidde mu Benz naye nga ate ali mu damage, yempale mwajjidde. Nti tekuno gwe omulembe gudde amabega obugenze mu maaso, nagati obulabo obwo bwa bbeeyi. Malbusat, abagagga abasajja obasanga mu butishaati mugwe mulembe. Kakati ogwo gwo qaddara Allahu wa ma shaa faal, tetusobola kubaawula, ate oluusi mufaanagana n'abatalina ddala, kati mubeeraawo. Walmatuumat, ebyokulya. Omuntu okubeera ng'olina obusobozi obulya bufe si ye saada. Olubuto lw'omuntu lusigala lwerwo, olw'omunaku n'olw'omugagga. Kati ogenda ku bufe si ye saada. Abanaku tuleme kuggwamu si ye saada. Myaka gya 1994 waliwo omukwano gwaffe bamuyitanga Wasabu restaurant wano wansi ku kabaati ku William yalinawo eyo yaffe eyaba bulijjo, waggulu eri ku CPS ng'alinayo ey'abanene. Kati nga obeera n'omukita kati sheekha tugende tuli eri waggulu ku bufe. Bwe batuuka eyo ne bakola batya, ne basena n'asasula $8,000 wakati w'5 ne 10. Bwe bagenda eri mu bisimanyi bayitayo wa waggulu eri Nakasero, essowaani ya $15,000 naye nga tasobola kuwa mulwadde wa mutima $2,000. Suada abo bayitamu mu nsi, n'omusanga nga kyaliddeko kyekyo abisenye naye gwaliddeko bwebu. Musirifuun, badiibuuzi, tebamanyi nti Allah yateekawo ekkomo, wakulu washrabu wala tusrifu. Okulya mulye n'okunywa munywe naye mwewale okudiibuuda. Innahu la yuhibbu almusrifin, Allah tayagala bantu boonoonyi. Naye abantu balowooza nti okwekola kutya kwe kuyitamu. Almatuumat, ebyokulya si ye big issue mu Busiraamu. Walmashrubat, mwatandise okukola akatunda naye duniya gyeraga. Bannange tulabanga okusaaga naye duniya gyekola etya, gyeraga. Olwaleero omuntu omusanga akoze omukolo ng'obutunda bwagabula bwokka buno bw'amata, buno simanyi bufaanagana butya, kati kano tebukyategerekeka. Bwavu bwe bumwogeza kanjogere, sino sinza nabyogera. Allah bw'aba abikuwadde fil halal
mu halal ng'ogenda kukozesa ekigero kisoboka kyomalawo tekirina mutawaana. amma ma nahnu fihi min israfin, naye embeera gye tulimu mu kudiibuuda wakati mu kulagajjalira ate ibadaati ze tulina okukola wakati mu kulagajjalira ababeera mu mbeera ezo, wakati mu kulagajjalira okusinza Allah tetwesiimye, tetuyiseemu, tetuwangudde. Omuntu omu yekka Allah bw'abanga yakuwa ebyo naye nga ate yakuwa n'ettakuwa, gwe toyogerwako. wa qalilu mahum, abo babalibwa ku ngalo. Allah yabawa agamba tiriwana gaabwe, naye ate balina okutyani. Allah namuwa ennyumba eyo, namuwa n'ekidduka, naye ng'afuluma n'ennyumba eyo bwe bagamba nti hayya ala ssala, n'amanya nti nteekwa okusaala salatu subuhi fil jamaa. N'afuluma mu kiyumba kye, n'afuluma mu geeti ye, n'akozesa emmotoka ye, n'agivuga n'agenda asinza Allah n'asala salatul jamaa. Innama dunya li arba'ati nafar, ombaka yakati ebintu bisatu mbirayirirako Allah. Nagati wa uhadithukum haditha fahfadhuhu, kamba nyumizeeyo n'emboozi naye mugikwate. N'agamba nti innama dunya li arba'ati nafarin, edduniya eno abantu ba miteeko eki. Omuteeko oguli waggulu yaga nti rajulun, ye musajja oba omukyala, a'taahu Allahu ilman, nga Allah yamuwa okumanya obusiraamu bwe, wa maala, n'amuwa n'essente. Naga nti mu kumuwa ebyo bibiri akozesa okumanya Allah kwamuwadde, n'akolera ibaada, n'atya Allah mu maali ate Allah gyamuwadde. Yaga nti fahaadha, oyo ye bi'a'la almanazil, oyo ye mumwesonyiwe, gwe muteeko okusingayo waggulu. Allah yabawa okumutya, yabawa okumanya, ne maali n'agibawa. Era awalala omubaka yamwogerako n'aga nti ni'ma almaalu salih, kyabbeeyi omuntu Allah okumuwa emaali nga nnungi, nga maali ye ya halal, maali ye eva mu makubo matuufu, lirajuli salih, ng'ate muddu mukozi wa mirimu miki. Abo tebenkanika, era be basangibwa mu hadithi ya Abu Huraira. Abanaku abo be bagenda okuwawaabira ew'omubaka ne bagati dhahaba ahlu duthur bil ujur. Ya Rasulallah, Allah be yasitula muffe ba Uthman, ba Abubakari, ba Umar, batumazeeko empeera. Bwe yabatenda yagamba nti yusalluuna kama nusalli, basaala nga bwe tusaala. Munyiririze swala eza jamaa, bakola ki? Wayasumuuna kama nasuumu, wayafaaluuna wayafaaluun, nga bwe tukola. Katunoonya bye tubeeramu mu ibaada babibeeramu, naye ate wayatasaddaquuna bifuduuli amwaalihim, bayitirivu bakuteeka sente zaabwe mu ibaada ez'enjawulo. Bazimba emizikiti, baddaabiriza emizikiti, bayirira emizikiti, balabirira da'wa, balabirira abeetaavu, bayonga eŋŋanda zaabwe, bakola hijja ne umura, bakola bifuduuli amwaalihim. Abanaku beebuuza nti bano bo tunaabasanga tutya ya Rasulallah? So si bano Allah baggulirawo emaali ne bafuuka ekirala mu nsi. Walmarukubat,
obwongo bwabwe bwonna buli ku bidduka fuga ekidduka ekituufu ekikujyamu naye ekidduka ekyo kibeere ekikuyamba ate okusinza Allah subhanahu wa ta'ala. Omunaku n'afuluma n'atambuza bigere ne waayita waliwo okutya n'agenda asala salatu subuhi fil jamaa. Gwalina ekidduka mwosobola okutambulira n'amafuta Allah n'agakuwa n'osigala nga gwotodde. Omunaku n'afuluma n'ava ku kaduuka ako n'agenda asala essola nga bagambye nti hayya ala ssala. Gwatalina bwetaavu bwa ssente zikuzza waka, emmotoka erimu fulutanka oba erimu haafu, ekyokulya oshopinga ku wiikendi. Abantu bo tebamanyi njala ate gwosigala ku buduuka ng'ositamye. Kalla wa alfu kalla, bano si be baayitamu. Muleke kubatukuba, muleke kubalowooza ati be baayitamu. La yata'allamuna dinahum, wana abantu batuula okuva ku mmande mpaka naye toyisaamu maaso n'osangamu abagagga. Qasiyatul qulub, tebalina budde bugenda kutuulako wansi kuyiga ddiini yaabwe. Ati kiki? Ati abo basawo babbeeyi nnyo, baayiga nnyo, basawo kati babbeeyi. Bw'oliba oyagala omulabako olimulabirako mu ddwaliro. Ati abo kiki? Abo munnanga abo be mulaba abo bakanso babbeeyi nnyo b'amaanyi. Bw'oliba olimulabirako mu kyembaazi ze, olimulabirako mu nankaliye. Kale tebatudde eno, n'abalala ababafaanagana batuddeko ku masimu gaabwe. Bino babikwatira bo, naye omusanga atuddeko ku ssimu ye nga yata'allamu diinahu, ayiga ddiini ye. La, fayajahaluuna alkathir min umuuri diinihim, n'obasanga nga biyitirivu bye batamanyi mu ddiini yaabwe. Lwaki? Beeyita babbeeyi mu nsi. Kalla si bwe kiri, wa alfu kalla, kiddamu emirundi 1000. Mwali mwaga nti wa alfu kalla. Assaada kye bayita okuyitamu n'okubeera oyeesiimye. Ridwa qalbin, kusiima kwa mutima kwekyo Allah subhanahu wa ta'ala kyakuwadde. Rahatu dhamirin, kwe kubeera n'obutebenkevu mu mutima gwo. Qaraaru nafsin, yaga nti salahul baal, kwe kubeera n'embeera nga ya bulongoofu. Salahu maadha? Salahu lbaali. Istiqamatu alkhuluq, istiqamatu alkhuluq, kubeera na mbeera ezituukagana n'okutya Allah subhanahu wa ta'ala. Hadhihi hiya saada. Eno ebadde comparison. As'adu mura'atin, muleka kugwamu n'abantu. Omuntu eyayitamu mu bakyala, omusajja eyeesiimye. Bw'obeera ng'oli wa bulijjo naye nga Allah w'omumanyi, ogezaako ku faraid, ku ebyo Allah byakuvunaana ebyobwetteeka, ogezaako ku sunan, ku ebyo mbaka byakuyigiriza wadde si bya bwatteeka, ne weefubako. Ne bw'oba ng'osula bubi, ne bw'oba ng'olya bubi, ne bw'oba ng'otambula bubi, ne bw'oba ng'oyambala bubi, teweerageraageranya n'abantu abo be mulaba baba malamu. Mujja tuuka mu maaso ga Allah nga mmwe mwali ab'ebbeeyi. Mujja tuuka mu maaso ga Allah nga mmwe mwali ab'ebbeeyi. Abali mu biyumba ebyo n'abali mu matiribo nammwe, kuba mu basiraamu mulimu Allah baasitudde. Bwe mba mwagala bibeere bya bbeeyi, mubitiiremu Allah. Mubizimbye ebiyumba ebinene
kalina muzizimbye muzirina naye mutiire Allah mu bizikalina ebyo. Ebidduka Allah byatuwadde, barakallahu fikum, Allah bibatere mubaraka, naye mutiire Allah mu biki? Mutye Allah mu bidduka Allah byabawadde. Ebyokulya musobola okugula byonna bye mwagala, naye mutye Allah mu byokulya byammwe n'ebyokunywa byammwe. Ijma'u, mugatte wakati w'okubeera nti Allah abawadde wasail, ebintu bye musobola okukozesa ne musinza Allah, mubikozese bibayabe okusinza Allah. Iyakum, mbeewaza ne sekwewaza yenna okwonoona n'okukozesa obubi ebyengera bya Allah. Kino mukankyogere mu ngeri yeeyo eyasifuddeeyo, muzimbe mayumba ge mulinako bwetaavu, temwonoona. Fa innahu la ajra fi ttin, mbaka yagamba nti ebiyumba tebiriimu mpeera. Muzimbe bye mulinako bwetaavu, temuwulumulaga buyumba nga mutalinako bwetaavu. Mwe Allah basitudde n'abatwala e Bulaaya, Allah abawadde obusente, ebiyumba bye muzimbe eno mukakase nti mujja bisulamu. Ate muzimbe ebyekigero, muzimbe ebyekigero, la tusirifu. Allah abawadde sente zigula ebyambalo, naye mugula ebyambalo bimulinako obwetaavu. Mulekeraawo okuwulumula agogoye ne muyiwa mu kabade zammwe wardrobe, naye nga emyezi 3 olugoye tomanyi bwe lufaanagana luwagula. Wallahi baganda bammwe beetaavu, baganda bammwe beetaavu. Mwerumirwe, mukole ebinaabatuusa mu maaso ga Allah nga musiimiddwa. Oba oliawo bwe tunaagatta wakati w'ebyo, oba oliawo Allah n'atuusa mu maaso ge nga tusiimiddwa. Naye as'adu mura'atin fil alam, atali bw'atyo tomwegombanga, temwekubagiza wali bantu bafaanagana bwe batyo. Mubeere mu mbeera yammwe enyoomoofu, mukole mufube. Allah bw'aliba wakusitula ajja kukusitula. Mukole mufube, n'abo bwe mulaba balina nabo Allah yasitula baki? Yasitula basitule. Allah bw'aliba wakusitula, faayo fuba. Allah bw'anaaba wakusitula ajja kukusitula, naye nga tannakusitula oba nga akusitudde, sigala ng'otya Allah subhanahu wa ta'ala, ojja kusigala ng'oli wa bbeeyi. وصلى اللهم على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.